Ihangare rikwetegura okutera akaruru esabiti erikwija eriizooba akakiiko k'ebyoburuuru bareeta obukonje bundi bw'oburuuru ebokisi 26 bw'abakansala barikujwekyera abantu za district n'obw'aba chairman ba za district. Obukonge bwonna obwetaagisa kulonda president, kulonda member of parliament, ali direct elected awamu n'omubaka omukyalo akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors abali direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district women councillors. Obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Obusigaddeyo ku mutendera gya district awo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo. Obukonje bw'abarikwenda bwa president bamemba ba parliament ab'abakazi baza district bo bakabutunga kare kandi akakiiko k'ebyoburuuru kaza kureeta obundi omu bwire bukye kurwa mu ihanga lya South Africa n'ihanga lya Kenya. Eteeka erigenda okukozesebwa okutambulizibwako ku mulundi guno nga bwe twayogera ng'akakyobewonda bwe kayogera nti ku mulundi guno buli mulonzi agenda okujja okulonda ajja kusooka okukakasibwa buno obuma bweta biometric voter verification kits nti omulonzi bw'atuuka ku polling station ekisooka ajja kulagayo endangamuntu ye oba buno obukonge bwayita voter location slips. Kurigira mugambirizi w'akakiiko k'ebyoburuuru Julius Muchunguzi buri kimwe nikitambura kurungi kandi n'obukonje obatungire bikirwe gyo mu sitowa z'akakiiko k'ebyoburuuru kusyaho baratandikire kubutwara mu za district aho bwine kutwarwa ogu yashobora barikuza kuratira na mnongo enkoresa y'obwoma bwa biometric kwenda kuhamya barikuza kuteera akaruru. Omuntu bw'anaamala okuwaayo akakonge kaako ako ka voter location slip oba endangamuntu ye bajja kumukekasa n'akuuma kireete ebimukwatako n'omuntu oyo mwennyini ateekeko ebinkumu bye ku kuuma kamukakase nti alina endangamuntu eno yeeyo yennyini ali mu maaso g'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda yoyo mwennyini ebinkumu bye tukakasiza wano abatalina binkumu tekinologiya kati gye tukozesa kati yakugukamu nnyo esobola n'okusoma ku maaso neeraba nti omuntu oyo mwennyini ali awo ku polling station yoyo alina okubeerawo. Aha nshonga y'abanyamahurire Muchunguzi yahamya ko hatari omunyamakuru orukuza kwikirizibwa kwatebera kugenda omu maisho atatungira orusaku rw'omu kakiiko k'ebyoburuuru. Ku kulonda kwennyini olunaku lw'okulonda bannamawulire bonna abagenda okureportinga oba okukavaringa tale centers wali abalira oburuuru oba okukavaringa ku polling stations tulina emitwalo 5 mulina okwewandiisa, mulina okusaba okwewandiisa mufune olukusa gye bayita accreditation okureportinga ku district tale center oba okureportinga polling stations awamu n'okureportingira ku national tale center wano e Rubowa. Ndi Anita Tukunda.